wiiki nga 2 zonna zibadde zitambula nga tuli kayimba kano ke bayita neteze nga twagala okukakasa ani alina ownership kayimba kano olw'obuzibu nti akayimba kano bannaffe aba Black Magic Entertainment abamanaging omukyala gwe bayita Martha Mukisa Nakakande baavayo ne beemulugunya nga bagamba nti omukulu gwe bayita Eddy yawe yabakuba strike ku YouTube oba oluyimba lwabwe ne lugaanibwa okuba ate nga baluteekayo ku channel yaabwe. Kati mu mbeera eno omukyala aba Black Magic baavayo ne bategeeza ne boogera saidi yaabwe n'omukulu Eddy yawe avuddeyo n'ategeeza byonna agambye ennannyini luyimba audio yenna yasobola okuba ate nga amukozesa bulungi nnyo n'amukola. Kati abakulu bano abagamba nti ba management ye mu kusookera ddala agamba Martha Mukisa yakola naye nga tali bya management ng'akola nga na Martha Mukisa mu mbeera eyo. Omukulu Eddy yawe emboozi ye nga yakola bannamawulire ategeezeza bingi nnyo abadde bamwononera erinnya agambye emboozi abagamba nti walugezigezi naye agamba nti omuyimbi waba akola naye alina kuyiga buyizi principles ze wulira bwagamba Eddy mamu mistakes mu creativity ebibaamu lwakuba nti ate aba media tebagenda ne babipapaaza bwe bityo but sometimes biba human oluusi misunderstanding oluusi mishandling oluusi abalala misleading nebaga nti oteekayo controversy oluyimba lujja kutunda nnyo so but when I'm making a song I really make it for the positivity and I give it all my all nti omuntu bwe mukkiriza nti basically oluusi tetukuba nakukola naye kuba okukola n'omuntu kitegeeza nti sebo naawe leeta kino nange nte kino tuzimbe ennyumba eno owagamba nti ajanaga nti can I be part of your building nemugamba are you going to follow the conditions awulidde Eddy yawe ategeeza nti buli muyimbi yenna gwafuna nti agenda kukola naye oluyimba alina amateeka ne principles z'abasalira abatazigoberera bawulira nga bagenda bayomba era yategeezezza nti bano okuba ate nga boogera bitakwatagana abategeezezza ye alina obukakafu agambye oluyimba luno yaluwandiika emyaka ena egiyise era yasooka dutuuma tayito gye bayita ekikadde bwe yalaba nga ekikadde kiganye kwe lutuuma mane awo nno embeera ya neteze bwezze kwe kulukyusa n'agamba obuyinza bwonna yabuyinako. Martha Mukisa byaliko yeerimba oluyimba lwajjadde like 4 years ago lwasooka kuba nali njuta kikadde cause guitars nasooka by the way guitars ezo ezimu tezaakubibwa wano omuganda wa Santana eyali yakuba mu rhythm muganda wa Santana bona omugugulinzeko omusajja yakubiranga bayimbi abasinga mu America naye no muganda we abeera Canada ne ndinjawo ekintu ekyo nakubira mugi nga nintuma kikadde so I was still thinking of what to put in then sooner than later mbeera waawo oluusi mu studio ne wabaawo abaana betera okuyimba nabaawo tonotono awo nenteekamu ebigambo bayita mane oluyimba kati title neefuuka folder neva ku kikadde neefuuka mane kati mane enjia mane about mane naye nga ate omukazi akola ki agamba wadde ompa omukwano nze kubanga nali njagala nnyo okay then what about that nze nkuba nnyo ku mikolo and so on nga ndaba a little bit of negativity a little bit ye Eddy yawannyonnyola ku luyimba abagamba nti netezerwa Martha Mukisa agambye oluyimba aluwandiika webbaaka myaka ena egiyise Martha Mukisa yamusaba busabi bakole akayimba wuno akyannyola akayimba ako but eventually no sooner than later nenkomawo then nancontactinga and she came here actually wano wenyewe yajja nga jangu netwogera mu katono gamba okay no byagala okukola nange si byakwogera byakuyimba tugere mu studio tulabe and I played a couple of tracks nokusinya kukula byali ayimbye nenga okay ono to help her watch katugende more a little bit of dance song kati netugezaako first encounter second encounter nebibanga ebiganda really agamba nti byasooka na kugaana okuyimba wabula yasobola okuba ate nga mujjamu omulamwa era agamba nti akayimba kano ke bayita neteze baproducer abaana babayita mikono gye yakaba wanaabayisaamu okuli gwe bayita Padamani omukulu gwe bayita Croch gwe bayita Tode Bikumbi yaliko omukulu producer Nesimu bonna oluyimba baluyisaamu era agamba bw'ati baproducer balukwatamu nendowooza nenfunamu ideas n'abatabani bange bapademani ba Crochi banesimu n'abalala then nendowooza I think that ono mwala aina favor because
timu yaffe naye amwagala, and she's a jolly girl. She's an okay girl. Ati ne bayisaayisamu, what about this groove, enako ne pade ninateekamu nina yakibaako kyakyusa compared to the original. Then nembikuŋŋaanya nembikomyawo ku Dream Studios nentandika okueditinga, because remember oluyimba lwali luwanvu nga oluyimba ludakiika 4 nga luli mu dakiika 15, so ntandika odutematema. This is for education, but this is educating a producer, coaching an upcoming artist, person who has been in the field. Yeah, patience works, and bana batuliza music tebamanya byoyisemu bawuza bulungi bwekyo kati gwolina okiyitamu gwe. Imagine nti a man of this era nti was a gondi knowledge okubanga nsobola okuva ku ssaawa 8 waka. Ye producer atenga muyimbi Eddy yawe okuvako mu Afrigo band yayimbirayo ye nanyini Dream Studios abadde ajja okujjawo ebigambo omwana muwala gwe bayita mukisa ne management babavayo nga bagamba nti oluyimba yalwesibako, agamba oluyimba lulwe era audio yateekamu byonna byali bibye. Agamba nti omuyimbi bwakola naye ayina kubanga ayiga okusoma kubanga budde bwonna ye Eddy yawe agenda kuvaawo neggwe akoze naye oluyimba onaamuyigirako biki kati netukola. By the way ne gwe nyimba naye package ejjanti oba oyimbye nange obanga ali mu ssomero at the same time oba osoma. Number 1 mbanja nnyo okukola ebintu nga wooli, because tomorrow nyinza obutaba available for you and I'm not here to live for long. Nti nja kuba emyaka 5 binkopeko obiyige nawe biyigiza abalala. Kaakati saagala nnyo kubanga nga spoon feeding abantu. Kaakati kuyimbira tena muyimbe unless otherwise nga bikulemi tiyimba we backing yimba boti bwakwata microphone bwo yimba ku studio kugundi mu studio ku microphone bobanga ogenda projectinga dakema bega microphone ate ku stage yona chikolote, because at the end of the day bwenukola limba nawo ne lubanga lwa kuyimbibwa mu bantu tulina duyimba. Akyatubulira ku luyimba lwe bayita neteze mwali mwabiteekako nti ate Eddy yawe yakola ati agamba Chachino, I think she's a favorite girl. She's like I always tell her because weyaja tetwabyogera nako byonna ebyo. She hit the studio and my interest now was the song to get out. Of course I have a recording studio, it's mine, and I am me who was the producer, I am me who was the composer, I am me who was taking the direction of the song. Otherwise by the way bwengenda mbatani bange nsasula era kugenda wapade mani era nayo nasasulayo bonna msasula, because omukulu abikanga mukulu siga nti baba nyigiriza they have bills to pay, but ebyo byonna biba entangled. So responsibility I think watekamuko kumanyi eventually after Oluyimba then shows up the company fe aba Black Magic fe ba manager Martha Mukisa. You are welcome. Martha ajanga artist and I gave the offer to Martha. Never no, you're welcome. But sijja bakolera muna mu alisi mukole video ekyalisi kibenga ki, because this is business, you're going to make money. Then somehow somewhere ne banga bali ntango ne mukone tubayamba koko. That's why the venue was my bar, a friend's bar, and ko whatever racers ne na waka wange kugeza kukakanya costs ki bibera ku bityo. Then the video negwa netujiddamu party endala wawati wategedda and so on, but I think kati nze byange nibanga because of it. Then I think after byange okugwa both teams is taking over tuina a team publicizing those holiday. Eddy yawe wanatubulira corporate ejetya byatambula bwe biti okulujjayo nti tugezako okutekamu oluyimba ate oluyimba tugamba wona nyiniru nembagamba nti how come oba mugugulinge yinza okuba neteze kina kikitegeeza somewhere nalingezaako kola band gye bayita Frongoma nini ibanga ateri somewhere ate ya Japan ate eri Japan ate nga yabakongo and so on. So kati eventually ngawona abalaba uploads ngati atwafunako ku buzibuzi bwobo abantu bangi kasafuna wade kasampa akateekayo nembaga mu writing muwandikire YouTube kati I think twateka audio before I think kyagira ku video kati video nebatukiriza because balaba following yanga so nagamba tentative we have given you a week that day olimba luno naye olunabanga silwamwe tujja dujjayo obanga omulaya lutaka by mistake tujja kola ki tujja dujjayo kati somehow ndoza team nebanga bogezeganya babuza bali oba mwakola mistake na mutikinga katiki aka copyright nti yamwe nti because nalimba kiriza
okuteekako balina abalala bakoze nabo collaborations bondoza tebabakkiriza nakuteekako baba sharing links nga bakkiriza nabo bate I think somehow somewhere nga boogera ndowooza nti jja kuteerera after bagenda okunkubira omwana eyankubira nti bali bankubidde nti ate toward strike but I didn't know what strike is actually. I was not so much knowledgeable in searching how does a strike come up. I don't know what are the corporate CEO but he already now complaining about striking. Yeah. Ye mukulu Eddy yawe abagamba nti alina omutima omubi agamba nakosa aba producer ab'amaanyi ab'omulembe ogwo mutima nno agamba guba mulungi naye abagamba nti mutima mubi abasaasidde. Nze nsalawo nze kamala byonna taddewo oluyimba kuyimbisiza byenjagala nonze ebirungi kuyimbisiza bya mirundi minene ebinatunda sina kuzimba mutima komeza onoga wano flat nze ddamu sina zimba mutima tugenze maaso ntaddemu as many verses as I have because tewali fana ajja kumbuuza nti waki ono wamutaddemu verse emu kati sina zimba mutima. I've paid all the costs of song making sina zimba kati that I think ekimayopic oluyimba gye yuhitinga nona gye lulaga nakola oluyimba lugende gye lugenda mu maaso mulimu ndowooza abantu abalina amaalo especially mu bantu nti abamu I don't know who managers or wasiba manager oba bafani olusi ba haters nali ndowooza muntu nti oba wawo timu eri ekoze akabadi wabeewo controversy nakyo nno kitambudde bwategeeza Eddy yawe era ategeeza yebaziza abayimbi bonna bakoze nabo agambye tewaliwo abajjanga ba mutima mubi naye yebaziza bakoze nabo abategeera ebintu bye. For example Martha taba kujja oba kala nantongo taba kujja nti tufulumye tukigala nyinza okuba lusi kigala nandi bali simufulumyanga so ne Martha taba kujja nandi badde sina time eyiye ebyo so I thank Carol Nantongo, I thank Martha Mukisa, I thank Rena Nalmansi twemba naye neighbor, I thank Rian Namaweje, I thank the Dream Girls, I thank Babiji n'abalala b'ennyimba nabyo nti okujja nti muntizi babashite ekigambo kyandibadde kirala munchalenjinga nenvaayo so good people please keep coming so you can get out what God created it to do but people watch out. I might not have time for you. Yes naye abantu abalungi mujje munfunemu nange might be at the end of the day mbafunamu. Ye Eddy yawe bwategeeza gye buvuddeko manager wa Martha Mukisa avayo n'ategeeza nti ku luyimba neeteze yawakanya omukulu byayogera. Twali tuganye okola komenti na ku mawulire ku bya baba Eddy yawe lwansonga ffe twakola ekyaffe tu recording oluyimba ne tuteekamu expenses zaaliwo ne tulutera ku YouTube channel as per contract. The contract it was a mutual agreement between us to get the omwegereza biti audio yasooka yagenda ku same time tewatinaika zero era netambula nnyo wenjoga audio yange kati mitwalo nga 10 totalodde video olunaku 10 olunaku 4 video yadde training number 2 mu Uganda yonna omuwala waffe alina emitwalo 10 egyabasaba naye ng'omukulu yalina omutwalo ate nga tali okusemu time kakati awo ekiddako oba okimanyi kubanga tudiringa ne legend ate mwana tasobola musinga amaanyi ate ng'amusinza amaanyi kati onyiiga kati ebiddako twakkiriziganyizza akole kyasobola okukola kubanga kati emyaka tegyenkana so ekiriwo tewali kyamaanyi ate tutidde natya terina ekitulidde wadde ekiriwo tesabusalirwekyezo musigaye nga mukuba oluyimba kubanga abantu balukkiriza